atenderezebwa Allah nyini buyinza, omusaasizi ow'ekisa ekingi, agenda okusaasira abakkiriza bokka ku lunaku olwakhira, abeere nga abayingiza ejjana. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, era twesibirire entanda esinga obulungi y'entanda y'okutya ta'ala. watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, mwesibirire entanda esinga obulungi kwe kubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. bw'otuuka wano ku Sumayya, era bwe mbadde naakatuuka nsoose kulowooza ku basajja bannange ne ŋŋamba basigazza ki, nga ndaba enkuyanja yonna ey'abakyala bonna bagwereddewa, bonna bagweredde ku Sumayya. Mbeebaza abazibuka amaaso okutegeka darusu eno ey'ekitiibwa, ekuŋŋaanyizza bamaama b'ensi, ekuŋŋaanyizza omukyalo omusiraamu, ne tubeera nga tuli wano ng'ekituleese kusoma ddiini yaffe, tutegeere enzikiriza, omukyala yeeyisa atya, osinza otya Allah n'ebirala. Njagala kufuna bukakafu era nga kyensuubira kye kirungi nti mwenna abali wano mwafunye permission okuva mu maka gammwe ne mujja ne mutuula wano mu darusu, kubanga kibi nnyo okubeera nga tusomesa ate nga tuli ku bikolimo okuva eryani, naye nkakasa nti mwenna mwasabye. Mwekuumire mu kifo kino ate era musome, ate mbeere nga mulina bye muwandiika. Kibi nnyo okuddayo eka mu maka g'omwami oba oli single mother n'oyingira mu maka go nga tolina kyokyuseeko ku ddiini. Njagala kutandika ebigambo byange musomo gwange gwe ngenda okusomesa, ekitiibwa ky'omukyalo omusiraamu. Ekitiibwa omukyalo omusiraamu kyalina. Ekitiibwa ky'omukyalo omusiraamu eri gumma eno. Naye nga sinnaba kutuuka ku musomo ogwo, nsooka okubajjukiza mwenna abakyala abali wano, abafumba abali wano, nti Allah buli watuwa ezzadde tufeeyo nnyo tuligunjule nga tuli babiri, omwami n'omukyala. Oleke kulagajjalira mwana wo Allah gwakuwadde mu nsi. Ayinza okuba Allah kwagenda okuyisiza oyingire ejjana, ate ng'omwana property, mulimu gw'oteekeddwa okufaayo ennyo okuceekinga nga bw'obeera ne bizinesi. Naye omwana asinga ku bizinesi, kubanga ne bw'oliba ovudde mu nsi muno, omwana we agenda kusigalawo nga byakola ogabanako. Mu ebyo Allah byalaga abafu nga bali mu ntaana, bye birungi abaana baabwe bye babakolera. Era omuntu ali mu ntaana yeewunya ng'alaba ebirungi. Bino ate mbikola ddi, naye nga mirimu gy'abaana be be yaleka ku nsi ng'afuddeyo. Mufeeyo eri abaana, teekamu nnyo amaanyi olabe ng'omwana wo ayiga Qur'an.
teekayo nnyo amaanyi olabe ng'omwana wo abeera munnaddiini. Teekayo nnyo amaanyi olabe ng'omwana wo abeera n'empisa. Oteekeyo nnyo amaanyi okulaba ng'okolerera omwana wo aleme okuba nga buli kyalaba akyegomba, aleme okuwangaalira mu bulamu ng'awangaala ng'eyafiirwa bazadde be. Abaana bafuluusi bagwa mu nsobi ne bakozesebwa ba agenti ba shayitaani lwa kwegomba buli kalungi ke balaba. Allah bw'aba akuwadde ezzadde teekayo nnyo essira. Ne bw'oliba ovudde mu nsi muno ng'olina ky'obalekedde properties, ojja kuba olina ky'okoze eri obulamu bwabwe, kubanga era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitukubiriza nnyo okuleka abaana bo nga bagagga. Kyekirungi okusinga okubaleka nga baavu nga bagenda basabiriza abantu. Ffeeyo nnyo eri abaana, tubagunjule, amaaso togajja ku mwana wo. Faayo nnyo ogunjule omwana, ojja kwesiima ng'otuuse mu maaso ga Allah. Analagajjalira omwana n'atafaayo, olunaku lw'olirengera omwana wo waliyadhu billah, Allah akitukingiriza, nga bamutaddeko empingo, nga bakkubidde akasimu nti omwana we ali wali mu sitense ne bamwokya ebipiira kubba, lw'oliwulira ennaku ekusaanyaawo. Abaana tubagunjulire ku musingi ogw'enzikiriza akiida, tubafuule abaana ab'omugaso. Wasiyeyo nga ngimaze, njagala kwogera ku kitiibwa eky'omukyalo omusiraamu. Omukyalo omusiraamu Allah yamuwa ekitiibwa, era okumanya omukyalo omusiraamu Allah yamuwa ekitiibwa, teriiyo ddiini yawa mukyala kitiibwa nga ddiini ya busiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala anzala sura khassa, yasse sura ng'eri special, summiyat bi ismi suratu nisa, era neeyitibwa nti essuula y'abakyala. Allah nannyonnyola mu ssuula emu ahkaman khassa, amateeka ag'enjawulo nga g'abakyala. Fabayyana hukukuha, Allah nannyonnyola rights omukyala z'alina fil mirath, mu by'obusika, era obusiraamu bwawa omukyala omugabo gwe. Wabayyana fiha sifaatu almar'atu as-saliha, essuula eyo neetunnyonnyola eyeeyawulidde ku bakyala ng'ennyonnyola ebitendo eby'omukyala omulongoofu. Wa kaifiyatu ta'amul ma'aha, era obusiraamu butuyigiriza engeri gye tuhandolingamu abakyala haala nushuziha, senga bava ku layini. Ekyo obusiraamu bwakikola lwa kitiibwa omukyala kyalina, ti omukyala buli wava ku layini n'abeera ng'alina embeera emukyamyeko, obusiraamu bwannyonnyola omukyala oyo bamuhandolinga batya olw'ekitiibwa ky'omukyala kyalina eri umma eno oba eri obusiraamu. Obusiraamu ne bulagira abasajja okukwata empola abakyala ng'ekyatika, era obusiraamu bulagira omusajja ayise bulungi omukyala nga bw'olaba omumbejja, nga bw'olaba ekyatika. Ekibuuzo kiri nti gwe wafumbirwa akutwalanga omumbejja, gwe wafumbirwa
akutwala ng'ekyatika, abamu babatomezza n'ebisenge. Mukyala gwe walaba yafumbirwa nga talina lubale, musajja n'amutomeza ekisenge, abamu babajjeemu n'amannyo. Ate museka busesi nga mmwe bempolereza, amannyo gammwe gavaamu, mbawolereza ate museka. Bene muwulirize, obusiraamu ne buwa omukyala ekitiibwa, ne bulagira omusajja amukwate bulungi era abeere nga amuyisa bulungi. Wa hadha min attakirimi laha, ekyo Allah yakiteekawo kuwa mukyala respect. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala idha amala arrajulu bitadarruj, bw'alagira omusajja abeere nga agoberera steps, ng'omukyala alina kyasobezza, bw'amulagira agoberere steps 3. Step esooka alwa'du, omukyala abeere nga abuulirirwa. Allah kyagamba nti fa'iduhunna, abakyala mubabuulirire. Bw'oba oli wano omukyala gw'omusiraamu ng'okkiriza bbaawo akubuulirire w'okyamye, yisa emikono mu maaso. Era buli w'otuukanga ku levo ng'omwami ayagala okukubuulirira n'omugamba nze sikyabuulirirwa, nkuwa bubi magezi, kwata bikunta byo edde ewammwe, kubanga Allah yagamba fa'iduhunna, mubakole ki? Mubabuulirire, kkiriza bakubuulirire. Teriyo muntu gwe batabuulirira. Eyo step esooka. Step ey'okubiri bw'agaana okubuulirirwa, alhajru, asengukibwe. Amakulu, omusajja atunula eno ku kisenge n'akukuba omugongo wadde tebikyabaluma, naye ze zimu ku step Qur'ani zeekola ki? Zeeyogerako. Wahjuruhunna fil madaji, mubasenguke mu byensula. Naye ate mmwe musooka okusenguka. Musajja aba tannakusenguka nga gwe wamusenguse dda, ogenze mu katanda k'abaana, oyingidde entebe, oli awo weebisse booti kaleesu. Lwaki mukkiriza okubonaabona bwekuti ng'obusiraamu bwabateerawo embeera y'okubakwata empola? Step ey'okusatu, obusiraamu bwayogera babeere nga bamukangavvula. Ntegerekisi, akangavvulwe, bamuteekemu discipline. Allah kyava atugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, arrijalu kawwamuna ala nisa, abasajja be bayimirizaawo abakyala, bima faddala Allahu ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu, kwebyo Allah bye yasukkulumya eri abasajja. Basajja Allah yabasukkulumya n'ebintu bingi ku bakyala. Wa bima anfaqu, okusinziira ekyo kye baba bawaayo, maintenance eyimirizaawo omukyala. Kyava Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fassalihatun kanitatun hafidhat, abakyala abagonvu nga bagondera Allah, abakyala abagonvu ne bagondera babba baabwe, abakyala nga balongoofu, hafidhatu lilghaibi, bakuuma n'ebyama, bakuuma ensa zaabwe.
ne bakuuma n'eby'omu maka nga tebabiraalaasa. Banaye bakyala bannanga abali wano, bakyala bannanga abali wano, bakyala bannanga abali wano, bayise emirundi emeka muyige okukuuma ebyama. Mukyala atuula ne mukyala munne mu takisi, tamulabangako n'atandika okusumulula, n'amubuulira ebifo ewuwe. Gw'onyumiza oluusi akusekerera, gw'onyumiza tagenda kukuyamba. Tuyige okukuuma ebiki? Ebyama. Allah atukubiriza nnyo okulaba nga tukuuma ebyama. Okumanya obusiraamu bwawa omukyala ekitiibwa, bwatuuka n'okugaana omusajja za ku mukyala ebbanga omusajja lyamala nga tagenda kuba mwenkanya gy'oli olw'obutakumenya mutima, lwakukuuma kitiibwa kyo, lwakutwalanga mu mbejja. Ebbanga omusajja lyamala nga tagenda kubeera mwenkanya gy'oli, obusiraamu bwamugamba afiire ku ggwe omu bw'ati. Ako nga mukaagadde, afiire ku ggwe omu atya. Naye nga babamenya emitima bakazi battu, ngenda ne mbalaba ne mbasaasira, amaziga ne gampitamu, naye nga sirina kyakubakolerera wabula okubabuulirira obuki, naye Mungu abagumye. Ekyo obusiraamu bukikola lwakukuuma kitiibwa kya muki, nga Allah bw'agamba nti fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kubanga obusiraamu tebwagala kulaba mukyala ng'abonaabona, ne butuuka okugaana omusajja akuzzeeko ebbanga lyamala nga tagenda kubeera mwenkanya gy'oli. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Obusiraamu bumulagira omusajja lwakuuma kitiibwa kyo. Okumanya obusiraamu bwalagawala mu kuwa omukyala ekitiibwa, ne butuuka n'okugaana omukyala okubaako kyawaayo nga bbaawe amutalase. Listen to me, njogera ku divorce, soogera ku khulu, ku kweyambulula. Njogera ku ki? Obusiraamu bwatuuka okugaana omukyala obutabaako kyazza senga omusajja akutalaka, era ne bunyiigira nnyo omusajja akugoba n'akutwalako ebintu byo. Allah kyava tugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a. Abakyala temugeza ne mubajjako ebyabwe. Tuli fenna? Allah yagaa nti atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Mutuuka mutya kussa eribajjako ebyabwe ne mubasuuza ebyabwe. Waliwo omusajja agoba omukyala byonna n'abimusuuza, n'amugaba buli kagoye kange ke nakugulira kakole ki? Kalekaawo. Abamu babikumako omuliro, nali mbalabyeko. N'amugamba wajja naki? Omusajja afaanana bw'atyo teyeetaaga kuwangaalira mu bantu. Ndowooza mutera okubalaba oluusi batera n'okuddayo ku buko ne bakima bye baawaayo, n'akima tanka yange njagala. Naleeta wano ebibbo by'ennyaanya 9 kaabulangana ennyaanya. Abasajja abafaanaganako bwe batyo ntegerekisi tebagwana kubeera mu society. Ebyo byonna Allah abiteekawo
kulaga nti omukyala alina ekitiibwa. Allah n'alagira abasajja bawangaale bulungi n'abakyala. wa ashiruhunna bilmaruf, abakyala mubayise bulungi, mubalabirire, mubafeeko, mubambaze, mwogere nabo ebigambo ebirungi ebibaleeta obunnya ku matama. wa ashiruhunna bilmaruf, muwangaale nabo mubuki, bw'abaako kyayoyeza bakimuwe, bw'abaako kyayagala okulya nga awulira akyagala ku mutima akifune, bw'alabako olugoye lwayagadde okwambala aluweebwe, aleme kwegomba na kwejjusa lwaki natomera. wa ashiruhunna bilmaruf, abakyala abo muwangaale nabo mubuki, mu bulungi. Ekyo kyonna kyonna obusiraamu bwakikola kubeera nga bukuuma ekitiibwa ky'omuki, ekitiibwa ky'omukyala. okumanya obusiraamu bwalagawala, lakad rafa al islaamu makanatu lmara, obusiraamu bwasitula levo y'omukyala, wa akramaha, ne bumuwa ekitiibwa, bima lam yukrimuha bihi diinin suwa, nga teriyo ddiini ndala yonna esobola kuwa kitiibwa nga buki, nga busiraamu. kubanga omukyala yenna omusiraamu shaqaiku rijaali, yava mu lubirizi lwa muki, lwa musajja. obutonde bwe, endabirira, okufaayo okunene gyali. naye osanga n'abasajja bawano naddala abafirika n'alengera omukyala ng'asala ekkubo n'adiimuula akakazi kattu ne kayayaana kasale ekkubo n'akuba eŋŋombe. abamu n'amuyisaamu n'eggaali. busiraamu bukulagira nti bw'olengera omukyala muwe kiki, yimirira n'emmotoka ayitewo, osibe emmotoka asale ekkubo, kubanga mu kumubuzaabuzawo okuyaayaana ayinza n'okusuula ensaaze. bweba hijaabu esobola oggwa, bwe kaba kasimu kakutte, ekitiibwa kye kigwa. oba omuswazizza ne bamulaba mukazi wattu ng'akuba embiro mu kkubo, yeewala emmotoka obutamutomera, naye ng'omusajja aleese ate ng'amulengera. kirala naali kigambye abaami bammwe, naye bayinza okulowooza mboonoona, naye nga nakyo kyabuvunaanyizibwa okubanga otuula n'omukyala n'omuggulirawo oluki, oluggi n'ayingira. olaba nabbi Muhammad yateekangawo ekibegaabega ku mbalaasi, Aisha n'alinnya n'atuula, naye gwe n'omugaa linnya, oba akuweekera ku boodabooda, linnya, tereera oteredde. abasajja ba Seeka Juma mubeere n'ekisa ekyolumu, muggulirewo oluggi ayingire, oggalewo, weetooloole, ogenda otuule, ovuge omwana wa bendi. bannayite munyonoona kakati. ebyo byonna mbasomesa lwa busiraamu. obusiraamu engeri gye bwawamu omuki, mukyala ekitiibwa. lwaki nabbi ateekawo ebibatu byebwe ebibegaabega, Aisha alinnye agende ku mbalaasi, nabbi omulamba. naye ffe tetufaayo, alinnye, abamu agisimbula n'okugulu kukyali bweru. kyogamba erisajja lino lyawa? ab'ebyuma bansumbuwa, tebategedde nti najja.
bw'obozzereti ng'oleka banno banaakuwa bozzereti ova Masaka wakatuuka. Kale njagala kubategeeza nti obusiraamu bwagulumiza omuki okumanya bwagulumiza omukyala Nabbi Muhammad. Omusajja lumu yajja gyali n'amugamba nti ya Rasulallah, man awla nnasi bihusni suhbati, ani gwe mba nsinga okuyisa oba okubeera naye nnyo okumufaako? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba omusajja nti ummuk, ani? Maama wo. Thumma man? N'amugamba nti ani? Thumma ummuk. N'amugamba nti maama. N'amugamba nti ya Rasulallah, oluvannyuma ani? N'amugamba nti maama. N'amubuuza ogwokuna, n'amugamba nti taata. Kubanga omukyala ayita mu bintu bingi, obulamu bwe buli sensitive. Bw'afuna olubuto yeekyanga, n'alya ebbumba, abamu ayagala na kutuula mu ttooyi, n'ayoya n'ebyotasobola kubeera ng'obimanya, ne yeetikka olubuto emyezi emeka? 9 mu buzibu, wahanan ala wahani. N'atuuka muleeba okusindika olwo lutalo, n'avaayo. Bw'oba tomuwadde ekitiibwa oba omulyaza amanyizi. Ntegerekisi ebyo byonna Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abitulaga lwakugulumiza muki mukyala okubeera nga aweebwa ekitiibwa. Wa min ikraami al-islaamu lilmara, mu bimu ebyajja nga biwa omukyala ekitiibwa, an amaraha Allah subhanahu wa ta'ala bima yasunuha, Allah yalagira omukyala ekisobola okubeera nga kimukuuma. Wa yahfadhu karamatuha, ng'era ekyo kigenda kuuma ekitiibwa kye. Wa yahmiha min al-alsinati al-badhi'a, aleme okubeera nga asiibwa. Bamuyita n'ebigambo ebikyamu lwakukuuma kitiibwa kya mukyala. Bamuggyeko amaaso nga buli omu amukuba eriiso, aleme kukwatibwako magalo. Fa amaraha bilhijabi wassatiri, obusiraamu ne bulagira omukyala ayambale hijaabu, yeebikke, abeere nga ali covered, asobole okuwona abasajja abasobola omukwatirira, n'ebigambo ebitamuweesa kitiibwa nga bamusiiya. Kizibu nnyo okusanga era buba bugwenyufu buli wolaba erisajja eriraba omukyala ali mu hijaabu ayeebikkiridde ne limusiiya. Naye abakyala abambala obubi beebo be bakola ki? Be basiiya. Naye omukyala ali covered ne hijaabu ey'obusiraamu, kizibu okusanga erisajja ne lijja ne limukubako amagalo. Naye bano abambala mini, abambala obukomeeno, abambadde ziregingi, beebo boolaba be basiiya. Sisita alinga gwoddako. Obusiraamu bwakulagira oyambale ekyambalo ky'obusiraamu kukuuma kitiibwa kyo. Walbu'du ani tabarruj, omukyala abeere wala nnyo n'okwejajaamya kubanga ayambadde ekyambalo ky'obusiraamu. Omukyala omusiraamu ng'anyirira ng'ayambadde hijaabu, omukyala omusiraamu ng'alabika bulungi ng'ayambadde hijaabu. Laba omwana w'obusiraamu ayambadde hijaabu bw'atunula bw'alabika obulungi. Naye n'olaba omuntu ayambadde bulegingi bumukutte, bunyashi tebutegeerekeka, naye omukyala ayambadde hijaabu abeera wabbeeyi. Era muli bakitiibwa, muli bakiki? Wa an ikhtilaatu birrijal, obusiraamu bwawa omukyala ekitiibwa ne bumuziiza. Maama
katole mufumbo tosobola kuseka bwoti. Walbu'd anil ikhtilat wa tabarruj, obusiraamu bwamugaana ikhtilat, okwetabika n'abaki. Kali mukubemu ekifaananyi, senga abasajja bali wano mu dalusu, kyalibadde kitya? Kyalibadde kizibu. Naye obusiraamu bukulagira, bukwewaza okubeera ng'omikisinga n'abasajja kukuuma kiki? Omukyala alina kusigala nga wakitiibwa. Tuli fenna ne buziiza omukyala buli kyonna ekisobola okumuteeka mu kikemo. Obwo busiraamu, okwambaza hijaabu kukuuma kitiibwa kyo. Laba omukyala ayambala hijaabu nga buli omu alulunkana, agoba omukyala oyo yakula atya oba figa ye efaanana etya? Naye laba ono ayambadde buno obumukutte, mbadde mmanyi kala ye nnungi naye tekalina figa, kubanga amaze ogikola ki? Naye omukyala ayambadde hijaabu akuuma buli kyama kye, abeera kavadi. Gwe enseenene eziri openi, kubanga bannantongo baagala nnyo enseenene. Enseenene eziri openi n'enseenene eziri kavadi, osinga kwagala nseenene ki? Oli senga aba atunda ogula ziri kavadi, ng'enfuufu yonna bwejja eggwera okwo. Omuntu alina kubeera ng'alya ziri ki? Eziri kavadi. Kaakati naawe okwebikirira kukuuma kitiibwa kyo. Wa min ikrami lislaami laha, mu bimu ebyajja nga bikuuma ekitiibwa ky'omusiraamu, Allah yalagira omusajja bil infaaki alaiha, alabirire omukyala, amuliise, amwambaze, amusuze, amujjanjabe, abeere ng'ateekayo keya ey'amaanyi. Ekyo Allah alagira abasajja balabirire abaki? Teriyo ddembe mukyala lyafuna nga kulabirirwa. Era ebisinza okutunakuwaza ng'abakyala be basajja okutukwasa obuvunaanyizibwa bwabwe, ate ffe ne twagala tubakole ki? Tubalabirire. So nga ate obusiraamu bwalagira muki? Musajja alabirire omukyala. Omuntu alabirirwa abeera n'emirembe, ne bwe kuba kugejjaagejja, ne bwe kuba kufuna lususu olulungi alufuna, kubanga alabirirwa. Mu bimu ebimalako abakyala emirembe butalabirirwa. Ate ye n'atandika okulabirira abaana, n'alabirira n'omusajja. Ekyo kyakabenje. Busiraamu butulagira abasajja balabirira abaki? Abakyala mugambe abaami bammwe babalabirire nga Allah bwe yabalagira, so singa baseeka bwe bagamba, wabula nga Allah bwe yalagira, kubanga Allah yalagira. Buli omu okusinzira ku busobozi bwe. Era obusiraamu ne bulagira omusajja okubeera nga alongoosa bulungi eri omukyala, walhadharu min dhulmiha, ne bugaana omusajja okulyaza amaanyi omukyala, wal isaatu ilaiha, n'okubeera nga omusajja oyo akosa omukyala lwa kitiibwa omukyala kyalina. Wuliriza kino, wa abaha lizawja, obusiraamu bwakkiriza omukyala an tufaarika zawju, ayawukane n'omwami we, idha kaana dhaliman laha, bw'abeera nga amukolako obulyazaamaanya. Ekyo obusiraamu bwakikola ki? Bwakikkiriza. Liannaha insaan, kubanga oyo gwe balyazaamaanya muntu mukarramun, alina ekitiibwa, dakhila fi qawlihi ta'ala, ayingira mu tteeka lya Allah eriga nti walakad karramna bani adam, mwana Adamu yenna twamuwa ekiki? Omukyala si mwana Adamu oba mwana Adamu. Tokkiriza
musajja okukolako buli azaamaanya ng'otegeera. Mujjukizenga etteeka lya Allah. Ekyo Obusiraamu bwakiteekawo lwa kukuuma kitiibwa kya mukyala. Naye ani ali azaamaanyizza akakkanyiza omukyala ku mulembe guno? Ani akakkanyiza omukyala n'amuggyako ekitiibwa kye? Tuli ffenna Basiraamu. Ekisookera ddala mulimu abakyala bo bennyini nga be beefudde abaawansi, abeejajaamya. Omukyala n'atuuka ku levu nga yayagala aliise omwami amulabirire. Omusajja n'abeera nga talina we yonna wagenda kuweera kiki? Kitiibwa. Ennyambala yaffe, ebigambo bye twogera, oli n'akutunuulira ennyambala nga ggwe weemazeemu ekitiibwa, weejajaamya. Tubulaba Obusiraamu butugaana okwejajaamya ng'abakyala, tukuume ekitiibwa. Ne bw'oba olina w'otudde, kuuma respeketi yo ng'omukyala. Naye bakulengera wuuyo oli kulooleza nte, bakulengera wuuyo osika kijji, bakulengera wuuyo okuba bulooka, gwe kennyini osamba n'ebbeere lye. Okumanya omukyala wa kitiibwa, Allah yamwogerako n'agamba nti innal muslimiina wal muslimaati, mazima abakyala, mazima abasajja abasiraamu n'abakyala abasiraamu, wal mu'miniina wal mu'minaati, abakkiriza nga basajja n'abakkiriza nga bakyala, wal qaanitiina wal qaanitaati, n'abasajja abagonvu nga n'abakyala abagonvu. Olaba Allah bwamwenkanya n'omusajja? Musiraamu musajja, musiraamu mukyala. Mukkiriza musajja, mukkiriza mukyala. Omusajja omugonvu n'omukyala nga mugonvu. Allah n'agamba nti wassaadiqiina wassaadiqaati, abasajja abanywerera ku mazima nga n'abakyala baganywererako. Wassaabiriina wassaabiraati, abagumiikiriza mu basajja n'abagumiikiriza mu bakyala. Walkhashiina walkhashiaat. Naye Allah bwe yali amaliriza ebyo byonna byonna yayogeranga omusajja n'ayogera n'omukyala, okuwa ekitiibwa, okulaga nti olina enkizo mu society. Bane mukkiriza abakyala nti muli bakitiibwa mu society. Temugeza ne mweyambulako ekitiibwa Allah kye yabawa. Temwejajaamya, temwetaba mu basajja, temwogeranga basajja, temulinnya ku butuuti. Omukyala asigala wa kitiibwa, ekitiibwa kyo Allah yakikuwa. Ntegerekeka. Ne bw'oba olinnya booda girinnye ng'omukyala, so si kugira booti. Leka kubeeranga musajja, sigala ng'oli ng'oli mukyala. Bw'onoosigala ng'oli mukyala, ogenda kubeera ng'okuumye ekitiibwa kyo. Njagala kumaliriza ne bino. Biki ebyonoonya abakyala baffe abasiraamu? Sinzira ku budde. Biki ebyonoonya abakyala baffe abasiraamu ate nga Allah yabawa ekitiibwa? Ekisookera ddala, western culture, okukoppa enkola y'abazungu bakyeruppe bamagulu meeru. Kasita mwakoppa western culture ne muva ku culture y'Obusiraamu kye yabalagira, awo ewava obuzibu. Era western culture yetwonoonedde abakyala baffe abasiraamu.
muwoza kimu mulembe gwa .com. Mukyala n'ayambala bubi nga bakyeruppe bwe bambala. Omukyala ne yeeyisa ng'omukyala atali musiraamu. Western culture yeyenoonya abakyala. Yabateerawo ekyaboonoona n'ebawa eddembe al-hurriya, freedom, okwetaaya ate okw'okusukka ensalosalo za Allah. N'emulaga nti omukyala ono okumanya alina freedom alina okubeera n'ebibiina ebirwanirira eddembe lye nga zifida, ebitongole ebirwanirira eddembe ly'omukyala, ne beerabira nti n'omusajja muntu naye alina eddembe lye. Ekyo kyekyonoonya abakyala, okukoppa bakyeruppe nga bwe beeyisa, ne tubakoppa mu nnyambala. N'osanga n'omukyala nga agenda mu tabarruj, okwejajaamya, takhtalitu maa rijal, yeetaba mu basajja, basajja kye bakola kyakola. Omusanga wakati mu basajja amumwetuka. Kibulaba osanga omukyala ng'ebyo takyafaayo, alannamye n'ebisambi bye. Buno obusajja obwa Cutex kamugogola ne kamunaaza mugaba mu bisambi by'omukyala, ne kamukuuta enkyakya, ne kamusiiga Cutex, ne kamusiiga ina, ne kamusala enjala. Omukyala omusiraamu yalituuse ku ddaala eryo. Ekyokubiri, al-musawaatu, omwenkanonkano. Allah yagaa nti walaysa dhakaru kal untha, omukyala tabanga musajja. Omwenkanonkano gwonoonye abakyala. Simanyi kye bategeeza na mwenkanonkano gwe baabawa, okulaba nga naawe weewulira muli olinga musajja. Era bwe gaba maka nga mwoli olinga musajja, nga mulimu n'omusajja, nga toli single mother, naye ng'oli mu maka ga mwami, nga naawe weefuula mwami, ago tegakyali maka. Kubanga teriiyo nsi efugibwa bapulezidenti bameka? Babiri. Omwenkanonkano gwonoonya abakyala. Wentuusa awo ne mwagala okwebaka, omwenkanonkano. Obwedda muli attentive, bwe njogera ebibagira kati mwebaka, naye ngenda kumala bimaliriza. Omwenkanonkano gwonoonya abaki? Bwe batambula tebakyasaba. Bw'abeera awaka ayagala kubanga musajja. Beejajaamya, bayingira mu matumbi. Banayo omwenkanonkano tukimanye nti ffe tuli bakyala basiraamu. Mukyala omusiraamu alina kweyisanga muki? Nga musiraamu. Ensonga endala, al-ikhtilaat, abakyala okwetaba mu basajja mu byobufuzi. N'osanga omukyala omusiraamu ekitiibwa kye kiweebuuka lwa byabufuzi. N'osanga omukyala ali mu kunoonya kalulu ka pulezidenti, ka MP mu matumbi budde ekiro, alinga musajja. Omukyala teyeetaba n'abasajja. Naye ikhtilaat, kyova olaba abakyala tebakyatya abasajja, babakuba. Nakuba omusajja oluyi, musajja n'atunula eni n'amuzzaako olulala, musajja watu n'ayiwa amalusu n'atunula. Waliyo kati ddala abakyala abakuba abasajja. Mulaba amawulire ga NTV, bagiyita TV kyeyo, NTV, yes, Ebushenyi yaleese amawulire agalaga nti abakyala bakuba nnyo abasajja, era ne baleeta ne ku baami abaakubwa.
ne boogera ne baganza amaka nagaddukamu omukyala yali anzita. Waliwo omuganda waffe omusiraamu mukadde waffe yakava ku kitanda, omukyala yamukuba, naye omukyala wakkubira n'ogenda ku kitanda aba takukubye, aba akukubye. Abakyala balina ikhtilaatu, bagenda mu jiimu, omuli abaki, omuli abasajja. Omukyala ali mu jiimu, omukyala omusiraamu alabanga ataddeko akakaaya, ali mu jiimu, bw'ayolesa omubiri gwe, amabeere ge, akabina ke, akola jiimu, naye nga mukyala musiraamu. Ebyo byonoonya abakyala. Al ikhtilaatu wala tabarrajuna katabarruji ljahiliyati lula. Allah yagaana abakyala baleme kwejajamya nga bwe kyali eri mu jahiliya period. Naye osanga abakyala mu jiimu n'abasajja bakola ebintu ng'omukyala yeetadde omubiri gwe, figa yagitadde awo. Ensonga endala, competition. Twagadde nnyo okuvuganya ne bannaffe ne tuva ku nkola ey'obusiraamu. Oli bw'alaba mukyala munne ng'alina by'akola, olw'okuba alaba mukyala n'ayagala bakoopiitinge. Oli bw'akyalako ewa munne n'alaba TV ennene naye gy'ayagala asabe Seeka Siraaji. Bw'akyalako ewa munne n'alaba abaaya gy'ayambadde ey'ebbeeyi gy'ayagala asabe omwami. Omusajja bamusaba okusinziira ku busobozi bwe. liyunfiku dhu saati min saatihi, omuntu awaayo okusinziira ku busobozi bwe. Bano competition ebamalawo. Kiringa era kubeera mukyala ng'alina mujja we n'ayagala buli ekikolebwa ewa munne bakikole ki? Bakimukolera ewuwe. Bambi ag'amaka gakulemye. Ate abakyala bagenda ne bakusobera, balinga ababeerako amajinni amalongo. Kyokola eri ewa munne abanga eyakirabye. Ye munnaye ffe tunaalaba ku TV, bali be balaba. Kubanga ekizibu kyabwe bagenda ne baddira amasimu g'abaami ne bagasikaninga WhatsApp ne bagayingiramu. Kati oluusi oli munne asabye TV, oluusi obusobozi bw'oli talina bwa ssaawa ezo ababiri, n'atandika okwogera buli kyalaba. Kale wulira, waliwo atalina busobozi busobola kugula kintu lumu emirundi emeka? Ebiri. N'asooka awalala addeko awaki? Ekikulu kubanga naawe akuwadde. Obusiraamu kye bugamba, ono bw'anaalya ennyama n'ono alya ennyama, ono bw'aba tayagala nnyama ng'ayagala binyeebwa. Ebyo bye mbagamba bye bibonoonye. Competition. Nze mbasomesa busiraamu, saagala kwogera bye mwagala era munansonyiwa. Bwe muba mwagala njogere bye mwagala, sibirina. Njogera bya buki? Bya busiraamu, kuba bwe bwandeese, sisomesa bye mwagala. Omusajja bw'aba agaba asobola okugabira ono leero, enkya agabira omuki? So si nti obusobozi obwo abujjawa. Tasobola gamba nti ono TV n'ono TV, ono rediyo n'ono rediyo, ono n'obwetaavu bwe buyinza okuba tebuli mu TV, ng'alina kyayagala ekiki ekirala. Alina ebizibu byayagala okumaliriza. Naye leka kusuubira nti buli kyolaba eri naawe olina okuba nakyo. Ekyo kikyamu. Ekyo tekiriyo. Kasita onoowuliriza n'oyagala ogende mu competition. Kakiringa era abakazi abalala amanyi waliyo mujja we, alabye oluusi mujja we akubidde Hajji essimu. Ayinza okuba amukubira omwana mulwadde, ayinza okuba amukubira munnange yakaatuweddeko, obanga omukyala afunye ataaka. Ono omukyala olulaba nga mujja we yakubye n'agenda n'amuwandiikira
message Haji muleke yebase totumalako mirembe ekikolwe mulinde ku makya ekikolwa ekyo kikyamu buli lwolabanga essimu ya munno ayinza okuba alina ensonga nga nnene omwana ayinza okuba amukoze eki amutabuseeko ayinza okuba afunye ekizibu ye essimu ya munno ogyagaza ki kasita otandika okubeera n'essimu ya munno weereetera biki bizibu na mitawaana fokasinga ku maregiyo ensonga endala nayo naali gyogedde makeup kyala bagadde nnyo okwejajaamya mu makeup ne bateewundira abasajja ne beewundira ekkubo sanga omukyala ng'agenda ne yeeteekako makeup zino eyali badde ow'omwami okwewundako omwami n'akutwala mu public naye nga bw'abeera awaka tabeerangako smart ojula na kumujjukiza kunaaba naye nga bw'aba agenda abamulaba mu kkubo be bamutenda sula alina omukyala omuyonjo omukyala we bambi ali smart kumbe nga gwe wanaawaka okola ki ofa kiziiro bannanga obusiraamu tebugaana makeup ng'oli mu nnyumba yani ate era obusiraamu tebugaana makeup ng'ogenda kwebaka ne weewundira bbaawo ng'oyingira ebiki ebikunta so si kukola makeup olw'okuba ogenda ku mbaga yambalako obulungi omwami akulabe ng'oli awo yambadde bulungi temulaba abakyala abo abaswayiri bemuyita abakyotala bw'aba agenda okwebaka yeekolako n'akola makeup n'asaniriza enviiri neyeekuba akawoowo n'ayingira ebikunta naye ffe bazaalwango ba wano bannakanwagi ebikunta tuyingira buyingizi oba tunaabye oba tetunaabye oba tusenyezza oba tetusenyezza bisimillah wala biismika allahumma amuntu wa ahya kyova olaba mwetaaga munaazibwe nga mufudde nnyo ekirala okukola ki okukola abakyala kasita bayingiramu ka elementi k'okwagala okukola ki okukola n'akupeeka omusajja alinga amupeeka muyigiriza kulaani senga abasajja mubapeeka sinnayiga kulaani njigiriza nsome kulaani naye omukyala akupeeka ekigambo ky'okukola kola kwononya abakyala abamu si bonna naye percentage esinga obuki kyava Allah atugamba nti wakarna fi buyutikunna abakyala batebenkere mu mayumba g'abaki g'ababba baabwe okutebenkera mu nnyumba ya bbaawe mwe muli ekitiibwa naye wabeerawo embeera ekuwaliriza n'okola kuuma obusiraamu kyebukola ki kyebugamba kubanga waliwo obusiraamu we bukkiririza omukyalo okukola kasita agoberera amateeka g'obuki g'obusiraamu n'abeera nga tagenda kwejajaamya omulimu gwakola gujja mu necha y'omukyala tegulina ikhtilaatu kwegatta n'abasajja n'ebirala ekiddirira ekisembayo ye social media n'amasimu social media ayonoonye nnyo abakyala naddala omukyala omusiraamu osanga abaana baffe ab'obuwala bannyinaffe abakyala abasiraamu nga beetimbye ku social media abamu beeyambudde abamu bali mu hijaabu zaffe mwe bazinira mwayimbira ayambadde ne topi alina abasajja akola bampu naye ng'ali mu hijaabu social media lwaki omukyala omusiraamu yeetimba ku social media lwaki yeeteekako amasimu gatabudde abakyala osanga omukyala
atimbye ex we gye yava amutadde ku status amwozaayoza birthday. Ex gye yazirwanirako gye yava mu Ssematalo eyasooka ate amutadde ku status. I wish you the best. Congratulations. Musajja n'alaba n'agamba kiki kino? Amasimu. Bw'oba oli mukyala musiraamu nga tosobola kontrolinga simu, omukyala omusiraamu teyeetimba ku social media, teyeetimbayo. Naye n'osanga omukyala omusiraamu ali ku social media yeetimbye, yeetaddeyo ebifaananyi, newankubadde oba weebikkiridde. Mukyala tabeera ku social media omusiraamu kubanga wa kitiibwa. Ajja kusanga eyo abayaaye abayaga bamutomeze bamugye ku mulamwa. Social media. Njagala ambuuza oyo ajja ambuulize wano mu maaso nga mmulaba. Jangu wano nkuwe n'emitwalo 5 ng'ombuuziza ekibuuzo ekyo. Jangu wano come. Kitegeeza kye mukola mukola nsobi. Ensonga endala esemberayo ddala mbate kulaba mukooye kurana usuui, emikwano emikyamu gye tusembeza mu bulamu bwaffe. Sembeza omukwano nga mutuufu. Mukyala omusiraamu alina okwewala emikwano emikyamu kubanga emikwano emikyamu gye gisudde abakyala mu shiriki, ne bamuyigiriza abasawo abalina eddogo, ne bamuyigiriza we baloga, ne bamukyamya, ne bamujeemesa mu bufumbo bwe. Weegendereze emikwano gy'olina. Kasita osembeza emikwano emikyamu gigenda kukusuula awabi. Bakyala bangi bakyamye ne bava ku mulamwa olw'emikwano emikyamu. Ani mukwano gwo? Lwaki wamufuula mukwano gwo? Naye abamu tufuna abakyala nti bakwano baffe lwakutuwa lugambo. Tebenkerako mu maka go otuule, oleme kuzunga mu bantu. Abamu gy'ozungira bakwogera nako era wuuyazze. Abamu bakulengerana mu kamera naga era kazze. Tuulako mu maka go okole ki? Ofokasinge ku baana bo, ku bbaawo, oyiye kiki ky'ogenda omukolera ekinaamusanyusa. Yesu emikwano emikyamu buzibu. Buli omu agyegendereze. Ate oluusi emikwano egyo gye tusembeza gitubbyeko abaami baffe. Abakyala bangi nga mu mikwano gyabwe babba baabwe babaganza ne baboononera n'obufumbo. Mikwano gy'olaga bbaawo, ono mukwano gwange, ono twasoma naye, ono twava naye kampasi, ono ye mukwano gwange, ate bbaawo gwaganza. Eyo marriage nnyingi nnyo efudde olw'abaami okuganza emikwano gye mulina. N'ebigambo ebyo bitonotono, saagala kusukkaawo. Mbadde ku kitiibwa ky'omukyala omusiraamu nga nina okusembyayo biki ebyonoonye ekitiibwa ky'omukyala omusiraamu. Njagala kusembyayo ebintu bisatu. Ekigambo ekisookera ddala, mbeewaza abakyala nga mmwe abakyala abasiraamu okugwa mu shiriki omunene n'omutono. Tukimanye nti shiriki atta emirimu. Shiriki Allah takusonyiwa. Omukyala buli wakola shiriki era Allah amuvunaana nga mwami. Tugenda ne twogera ku shiriki, abakyala ne basuubira nti boogera ku basajja. Shiriki amenyawo obusiraamu, amenyawo enzikiriza. Ate ng'ekikulu mu muntu ku musingi kwatudde yenzikiriza entuufu. Ekyokubiri,
bakyala abali wano, bakyala bannange, bannyinaze, bamaama, basenga, eddogo eriyitiridde mu maka. Ne bw'oba ologa mwami leka gamba nti kasita namuloga si kumutta. Ne bw'oba omuloga akwagale, eryo ddogo bikola bya kikaafu. Ebigambo by'okuloga mu byewale. Lwaki ologa mujjawo? Lwaki ologa abaana ba mujjawo? Lwaki ologa omwami? Bakutunga naye, olifa naye, bakuliziika naye. Ologa oyingira mu bikolwa ebyekikaafu. Ne bakuwa eddagala n'ogamba kasita simusse akyali mulamu. Omwana w'abendi gw'ologa n'omusiriwaza ategeere gwe atuuke n'okufa ne shahada emuleme okwogera. Ayogera maama Amida, maama Amida, maama Amida. Muloga baaki? Nalabako omusajja omu tugenda okumuwoowa bwe tuti ng'atudde ne bw'ati agolodde okugulu ne tumugamba okkiriza okugatta ne gundi n'ayogera erinnya lya mukyala we mukulu n'akuba enduulu, mundeke maama Amida, maama Amida, maama Amida. N'atambula yekka n'ava mu muzikiti. Era tebamuwoowa. Erinnya Ndeese Buleesi maama Amida teyali maama Amida. Saagala ogeye nti maama Amida gwendiko, nkuwa kyakulabirako. Naye ku musaalo we babawoowera olw'eddogo abakyala lye bakola. Banaye temuloga, temwesembereza ddogo, temwemanyiiza ddogo. Obufumbo tebuyimirirawo na ddogo. Kola ebikolwa ebirungi, kola ddiini yo, ne bw'olituuka eri Allah n'eddiini kyekikulu okusinga okutuuka eri Allah n'omwami gwe walogaloga, kubanga talina kyagenda kukugasa nga ate omuloga. Ntegerekisi ekisemberayo ddala twewala okuzuula mu ddiini, era tuyambeko abaami baffe okubakubiriza banywerere ku manihaji entuufu. Kubiriza omwami wo anywerere ku manihaji entuufu. Nammwe abakyala mwewala okuzuula mu ddiini. Tugenda ne twogera ku bida, omukyala n'asuubira nti bida ndowooza bagamba basajja, n'osanga kisebo omukyala akumba agenda ku mawulidi. Akumba ayambadde bulungi akakaaya ne jiribaabu agenda ku lumbe. N'osanga omukyala ayambadde bulungi agenze kuwaata ku lumbe. Bidia muzeewala abakyala ng'abasajja bwe babazeewaza, naawe omukyala kikkakatako. Naye omukyala agenda n'alowooza boogera ku bidia abategeeza mu ki? Bakyala bangi abawaata mu nnyimbe, mu maduwa agatakkirizibwa. N'osanga omukyala ng'atudde ayazise n'entamu asaaniika. Lwaki osaaniika ku mukolo ogukootana n'obuki? N'obusiraamu. Byebigambo byange ebyo byenjagadde okubatuusaako. Maliriza nga neebaza abazibuka amaaso olw'okutegeka daruso eno nga bategekera naddala omukyalo omusiraamu. Daruso eno mugikuume, ate bye muyiga wano mbitwale nga bikulu. Mwewale emikwano emikyamu, mufokasinge ku ddiini yammwe ng'ekikulu kyekijja okubagasa. Naye nga tubeebaza abazibuka amaaso olw'enteekateeka eno ennungi. Era njagala kwebaza aba Sumaya Girls High School ab'ekifo kino okukkirizanga daruso eno n'ebeerawo. Abalala babagoba n'abagamba munoonyeeko awalala, tooyi zange, amazzi gange, ate amasannyalaze, n'ateekawo ebintu bingi. Naye baba nga beewaayo management ne director, tubeebaza, mbasabira Allah abongere abaana mu Sumaya Girls High School. Somero lino libeere lya mulembe, ligase omwana waffe omusiraamu, tumufunemu omugaso ku duniya ne ku akhira. Subhanaka Allahumma wa bihamdik
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka. Ebibuuzo tubise mu bwangu tusabe. Agenda ekiramu bakitya omusajja okuwa omukyala ng'ali lubuto. Ekigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi qawlul jumhur, omukyala ali olubuto tawoowebwa hatta okutuusa ng'amaze okuzaala. Hadha qawl aljumhur ahli alilm wa ulati alahmal ajaluhunna yada'na hamlahunna. Abakyala bonna abali embuto ebbanga lyabwe lye batuula kumala kuzaala. Omukyala bw'aba ali lubuto amala newankubadde waliwo ekigambo ky'abamanyi abalala abakkiriza okuwoowa olubuto kasita akakasa nti luki nti lulwe, naye ekigambo ekituufu ekikuuma ekitiibwa ky'omukyala n'obutabaamu kubuusabuusa, mala kuzaala bakuwoowe. Ekirala mubeere bagumiikiriza, mubeere baki gumiikiriza, oleme kuzaala bbali. Teriyo kiruma nga mukyala kuzaala bbali n'atuuka okwagala obufumbo bwa halaali ng'alina abaana 2 basatu ate nga ba haraama. Kubanga omukyala kimanyi nti buli wozaala valuyo ekola ki? Ekka, akatale kagenda kakka. Abadde mu international market wuuyo otandise okuyingira mu owino, ovudde mu owino otandise okuyingira mu katale ak'omubuulo. Mukuume ekitiibwa kyammwe bambi. Ate bw'oba ogenze gy'ozaala owatabaayo ennyo buzibu bunene, gumiikiriza gy'oba ozaala abaana bo bonna. Naye wabeerayo obuzibu obunene obukugjeeyo, obusiraamu bwakuwa omulyango we out, naye watabaawo bizibu, gumiikiriza ozaala abaana ba wantu watya wamu, kyekisinga obulungi. Saba Allah tuyambeko naffe tusobole okubakuuma. Amiina. Onagamba seeka wallahi mpulira ennaku okusomesa abakyala ffekka ng'abaami baffe tebaliiwo yenze nnungu. Toyinza kumatiza mwami kukulabirira ng'alinayo omukyala omulala. Ekituufu nange kyannumye edda bwe kyannazze wano, naye tetulina kyakukola. Dalusu yabaki? Gwe kwata akatambi muteeremu byensomesezza. Obuzibu bw'abaami babiwulira naye beebuzaabuza. Babiwulira naye bakola ki? Abaami beebuzaabuza ku bibakwa. Temulaba kati obutambi buno bwe twogera ennyo, twogera ku baami n'abasajja, naye ne bano aba midiya bano mubalaba engeri gye bali baami basalamu bw'abakyala, naye nga n'obw'abaami gye buli. Mugase knowledge ebune, naye abavidiyo naye babasalamu bw'abakyala, kubanga era ak'omukyala katambula nnyo, naye buno bw'abasajja babukweka ne bano, naye nga bubaayo. Naye nga bambi kyannaku abasajja okuba nti bo tebaagala kukola ki? Kusoma, ate mmwe ne mwewaayo ne musoma eddiini ya, naye mugumiikiriza Allah ajja basasulamu empeera. Amaziga ago ge muyitamu waliyo olunaku olw'okugakola ki? Olw'okugasangula. Nsaba Allah abawejjana. Bakyala mmwe bannayuganda mbalaba nga bambi mubonaabona mu bintu bingi, naye nsaba Allah abawejjana. Olwo wentuuka nenyimirira nentunuulira omukyala mu katale nga yeetisse ensawo ya lumonde, wallahi ng'asala ekibuye. Omukyala genda wali enateete nga yeetisse amatooke, naye nga bbaawe gyali ng'omukyala atunda ffene kiro ssaawa 3, anoonya kuliisa mwana we, naye ng'omwami gyali. Oyo mukyala lwaki takwasa nnaku? Era senga nalina ssente n'alijje buli mukyala yenna mu katale ne mmugamba nti weerabirire. Saba Allah azimba. Naye nze ntunuulira nnyo abakyala nga babonaabona ku mirimu egitali gye bataalikoze, naye nga bagikola ate lw'abaami ffe. Ebyeyo byokka. Ayagala olugoye olulungi, omusajja talumuwa, n'asalawo atunda effene. Kati sheekhe nva Masaka,
era ne bembadde nabo mu mmotoka mbagambye buli wempita wano ekyabazi bayitawo kyabadaazi we batunda entangawuzi kyabadaazi ngambye wallahi mpulira amaziga nga ndaba omukyala ayimiridde n'omulengo gw'entangawuzi okuva ku makya gwatunda nusu ebi naye ng'agenda kuddayo eka ate omwami amukuluusanya lwaki takkaabya amaziga mukyala afaanana bw'atyo sekalabo tebakyayagala tuula waka baagala nnyo okukola ono agamba kiramula kiki omusajja okukuwisa okuwa amahale go ate ng'alina obusobozi kesi nga yakuwaako kitundu ku mmeka nga waasigalayo ng'omubanja naye ng'akuwisiza okuwa amahale go. omusajja yenna omusiraamu awasizza omwana w'obusiraamu takkirizibwa kulwisa mahale ng'ate obusobozi abulina, era obusobozi obwo waaba abulina n'alwisa amahale fahuwa zaalimu, abeera mulyazaamaanya, abeera akulyazaamaanyizza. obusiraamu bwawe mukyala ebbeetu, omusajja bw'aba agaanye okuwa amahale antamnaa nafsaki, okugaana omwoyo gwoguwaayo, siba kola ki? Siba mugeri nti bw'onompa hakki yange ate alina ssente aziremedde, akuzaalamu abaana tagaba mahale. Amahale ge gaalisoosa omukyala n'atagabanja naggabanja. bwe gaba gabbanja gabeereko ekiseera ekiki ekigere. naye omukyala n'atuuka n'okufiirwa bba emyaka 25 abadde amubanja amahale. waliwo eyankubira essimu nange aseeka, bba wange yafudde naye nabadde mubanja nkoze ntya? ne mugamba musonyiwe, naŋŋamba seeka noonya ekimunsonyiisa kimbuzi kuba omusajja tubadde naye nga ndi azaamaanya ampisaamu amaaso tambala nga mukyala we, kyokka amahale gange talina kye yali ampadde neki, naye nga mbonyezabonyeza nga akyali mulamu. kati oyo musonyiwe ntya? kugana omukyala anoonya wakusonyiira oluusi ne wakola ki? mubawe amahale gaabwe, mubagambe nti sheekha atutumye mutuwe hakki zaffe Allah ze yatulagira okubeera nga muzituwa, nga gemaki? Ge mahale. katusembeye bino tusaale ebirala abeekyoto bagenda byanakula. ono agambye assalamu alaikum, if my husband doesn't have enough to take care of me or take care of us and cannot provide the necessity, but again loves another one in haram way. Did her messages that woman loves phone anytime when she feels like, and I told him he denied. Say, what should I do? Gachiwamvu. Omukyala abuuza kino samale. Ekyomusamale kyabuuza bbaawe amulaga nti talina busobozi kumulabirira bulungi. Ega omukyala naye alina okuyiriba okweyimirizaawo, naye ate alinayo owa haramu gw'ayagala, era akuba essimu awo nga bali mu ntebe ne banyumya, oluusi alekako ne mesegi ku ssimu ono azirabe, akole ki? Sookera ddala kibi nnyo omusajja okulaga nti talina busobozi ate nga ebbali akwana. ono akulaga talina busobozi ate awasa ate nga gwe takulabirira. ekyo kiba nsobi, era buli azaamaanyi omusajja bwakola ki? bwaba akola. olina ebintu bibiri, bwaba talina busobozi eitha mugambe nga tosobola kugumiikiriza, omugambe akute. bwaba talina busobozi, kubanga gwokula bwaba talina busobozi tegerekisi, naye woba osobodde okugumiikiriza, kola ki? gumiikiriza. obugumiikiriza mwe muli obuwanguzi biidhinillah.
ekisembayo nagamba nti senga negomba ekintu kiri mu luzungu, when I admire good things, senga negomba ebintu ebirungi, naye ng'omwami wange ayagala nnyo okusooka bimugamba mpaayo kino mpa kino, ate nga nze siri that category oba okusabaasaba buli kimu. Nkole ntya? Kubanga ye ayagala mumusaba ate nze saagala. bw'aba ayagala kumusaba weetoolere okutoola mu nsawo ya bbaawo ng'otoolamu ekikugasa mu bulungi ekikumala si musango. Si muki? Si musango. Kasita otoola ku nsawo eyani eya bbaawo. Olw'omukyala eyajja mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekyo nga kibasanyusizza nnyo. Mukyala yajja mu maaso gani? Amugamba nti ya Rasulallah, bba wange kyampa tekimmala n'omwana wange. Nabbi n'amuwa olukusa n'amugamba ajjamu ekikukola ki? Omukyala akkirizibwa okukwata ku nsawo ya bba kasita abanga ajjamu ekimumala mu bulungi ebbanga lyamala ng'omwami tamuwa. Mulimu abasajja abakodowala ate ne bayingira mu bukopi, n'abanga mukodo ate nga muki? Nga mukopi. Bebo boolaba sente azikukulira, anaaba n'empale ye, alina akabokisi ekisomoloza akisiba mu kiwato. Ayo omusajja kika kyoyo, oyo aba asusse, oyo mukopi. Ntegerekisi, oyo abeera muki? Mukopi. Omusajja alina okuwa ku mukyala sente, muwayo, kubanga sente kigasa omuntu. Ate naye alina obwetaavu bw'atasobola kunnyonnyola ABCD, naye okwatayo kyokola ki? Kyokwatayo n'omuwa n'amala obwetaavu. Kaddala omukyala senga agamba waayo mpaayo emitwalo 5, leka kumubuuza nnyo bibuuzo. Ogenda zikozesa ki? Ogenda kugula ki? Kiringa era kubeera na musajja waka n'akulekera emitwalo 2 n'akusaba accountability. Mbuulira bye waguze. Kati butta ali ku mmeka? Amanda, ennyaanya waguziza mmeka? Ngandaba wakozesezza gumu 7, 3 zange nzaagala. Oyo tomalanga naye budde, buli zaakuwa no balance. Buli zaakuwa no balance. Basajja beebereremu. Waliwo abasajja atuuka n'okukuba omukyala mbw'ayonoona ssente ze ku 10 ezi, ku 20 n'akubira n'essenga w'omukyala. Muwalawo antabukidde, takyawulira, ayonoona ssente zange, 10 zange 2 azikozesezza. Abo basajja kika kyabo. Mukyala wo bw'aba yalidde ssente zo weebaze ani? Weebaze Allah. Bamalaaya nga bazirya. Naye omukyala we waka bw'aba yaziridde ne bw'oba olaba azoonoonye, alhamdulillah azirye, kubanga abalala baziriira bwereera ate nga tetufunamu mpeera. Naye abawaka tufuna ki? Empeera nga baziridde. Saba Allah atuwe abasajja abagabi, era nsaba Allah atuwe abakyala abatebenkevu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atukuŋŋaanyizza mu nnyumba eno atukuŋŋaanye mu Jannatul Firdaus. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mukkirize ŋŋende, nva kyazanga kuziika nkooye, era mbadde siri wa kujja naye Seeka Juma nannemerako. Kale